kitalo nnyo ekya Paddy Sserunjonji abangi gwe bamanyi nga SOBI. Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri SOBI ono gye yeezobamu ne poliisi mu kaseera ng'atulugunya ekibuga Kampala. Poliisi n'etuuka n'okubeera ng'enenya abalamuzi nti bali balina engeri gye bakolaganamu n'abamenyi b'amateeka. Emyaka mingi Paddy Sserunjonji ono bamuyita SOBI yatulugunyanga ekibuga Kampala okusinziira ku poliisi. Era nti ono yali alina akabondo k'abavubuka bali wakati wa 30 na 50. Okusinziira ku poliisi, akabondo ka SOBI ono katandikira mu kubba buntu butonotono, obula ne beeyongera ne batandika okumenya amayumba ateekako n'okutta abantu wakati mu kibuga Kampala. Poliisi eno yakola kyonna ekyetaagisa abamu ku bammemba b'akabondo kano ne bakwatibwa era ne basingisibwa emisango. Tobula ye SOBI yaweebwanga bbeeyi buli kaseera poliisi we yamukwatanga n'emutwala mu kkooti. Poliisi yagezaako enfunda nnyingi nnyo okutuuka lwe yakwata SOBI ono ne bamusindika ku rimandi mwaka gwa 2012. Wabula nga kigambibwa nti okumukwata wali wayise emyaka egisoba mu 3 nga poliisi ne SOBI ono bali mu jangu nkwekule. Eyali omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Senkumbi yategeeza nti SOBI ono abalamuzi b'oku kkooti y'oku Buganda Road baali balina engeri gye bamuyisaamu ey'enjawulo. Okusinziira ku poliisi bategeeza nti SOBI ono ekiseera kyatuuka ne basalawo okubeera nga bamufuula infooma nga balowooza nti asobola okubeera ng'akyuka n'atereera n'afuuka omuntu omulungi, wabula nti ate yayongera kwonooneka n'afuuka omukulembeze w'obubondo obw'enjawulo obwali bunyakula obusawo bw'abantu, amasimu teekako n'okunyakulanga abantu naddala abaagendanga mu concerts ez'enjawulo. Nti ono bwe yava mu kubba ebyo n'atandika n'okubeera ng'amenya amaduuka naddala ag'Abachina nga kw'otadde ne zi Forex Bureau. Omwaka gwa 2010 nga guggwako, SOBI ono yakwatibwa n'atwalibwa ku kkooti y'oku Buganda Road nga bamuvunaana gwa bubbi. Nti ono baamusindika ku rimanda gye yamala olunaku lumu n'akomawo n'abeera ng'asaba bbeero kkooti n'egimuwa. Ng'era ono yamala olunaku lumu lwokka ku rimandi oluvannyuma ne bamweyimirira. Nga bamaze okumweyimirira n'omwezi tegwawera, SOBI ono ne baddamu ne bamukwata ne bamuteekako emisango emirala. Era nga ku mulundi guno oludda oluwaabi lwategeeza kkooti nti SOBI ono tasaanidde kubeera ng'akkiriza kweyimirirwa kubanga ku mulundi guli we baamutta yaddamu n'akola obumenyi bw'amateeka. Nti wabula kkooti bino teyabiwuliriza, yakkiriza SOBI ono ne bamweyimirira. Mr. Senkumbi yategeeza nti nga bamaze okumweyimirira n'emyezi 3 tegyawera, ono n'addamu n'abeera ng'akwatibwa. Wabula ku mulundi guno baamutwala mu kkooti baali bakimanyi nti abalamuzi bagenda kukitegeera nti SOBI ono tasaanidde kuddamu kubeera nga yeeyimirirwa. Ono baamusindika ku rimandi gye yamala olunaku lumu, olwo olunaku olwaddako n'agenda mu kkooti okubeera ng'awulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa. Eyali addumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Mr. Grace Tulyagumanawe bwe yawulira nti omubbi Kkonda agenda kubeera ng'ateebwa nateera, yateekateeka ekikwekweto eky'okuddamu okukwata SOBI ono nga baakamuta. Bw'atyo n'ayungula abasajja be ne beetooloola kkooti. Ekiragiro kyaweebwa nti SOBI ono akwatibwe mu bwangu obw'ekitalo nga baakamuta bamuteekeko emisango emirala. SOBI ono kyaddaaki kkooti yakkiriza okubeera nga yeeyimirirwa era bw'atyo n'ateebwa ku ssaawa zaali 9 ez'olweggulo. Nti wabula SOBI yakitegeera nti poliisi egenda kuddamu okumukwata n'asalawo okubeera ng'asigala mu kkooti. Nti wabula amawulire gagenda okutuuka eri poliisi nga babategeeza nga SOBI bwe bazzeemu okumusindika ku rimandi nga wayise essaawa emu yokka nga bamutadde ku bbeero. Wabula amawulire gagenda okutuuka eri poliisi nga babategeeza nga SOBI ono bwe bazzeemu okubeera nga bamusindika ku rimandi oluvannyuma lw'essaawa emu nga amaze okuweebwa bbeero. Nti wabula enkerawo olunaku olwo SOBI ono baamutta nga ne poliisi tetegedde. Senkumbi yategeeza baalemerera okubeera nga bamanya enkolagana eyali wakati wa SOBI ono ssaako n'abalamuzi. Nti ebiseera ebimu abantu baali balina n'okuteebereza nti omuyimbi Jose Chameleone alabika alina engeri gy'akolaganamu ne SOBI ono ng'era abasinga balowooza nti ye mukuumi we. Wabula Chameleone yavaayo bino n'abyegaana n'ategeeza nga bw'atalina kakwate konna ku SOBI ono era n'akakasa nti ye alina abawagizi bangi nnyo omuli abavuzi ba boodabooda, ba pulezidenti, teekako n'abantu abalala nga Joseph Kony abanyumirwa music we naye nga si ba mukwano. Abantu nga bakyagenda maaso n'okulowooza nti SOBI ono bodyguard wa Chameleone, wabula SOBI mwennyini yali alina abavubuka naye abamwetooloola abaakola obunyama ng'ate balabika bamuwa ekitiibwa. Era ng'abavubuka bano abaabeeranga ne musajja mukulu ono SOBI
balabibwangako mu kulwana Chameleone kwe yabeeranga nako ne bayimbi bannogeza nga DJ Michael, Elvis Kiria Muyite Vampos ne Tuluman Kibalama. Poliisi ng'egezezaako enfunda nnyingi okukwata SOBI ono wabula ng'oluusi tafunika. Baateekateeka okubeera nga bamukwatira mu kigunda kya Radio Simba. Wabula ng'era ku mulundi guno SOBI yafuna abamutemyako bw'atyo n'adduka. Poliisi yamulondoola paka we yali abeera mu kitundu ekyawattuba Matuga ku luguudo lw'e Bombo, kazimayuzi nga 10 okuva mu kibuga Kampala mu disitulikiti y'e Wakiso. Poliisi baali bagitegeezezza nti SOBI ono w'amaanyi, naye kye yakola n'eyungula abasirikale abaali basoba mu 10. Bwe batyo ne bagenda mu maka ga SOBI ono ne bamukwata ne bamutwala ku CPS mu Kampala. Kyokka waliwo okusikaŋŋana. Poliisi bwe yali ng'egezaako okubeera ng'esimba SOBI ono mu maaso g'abamawulire. Ono yali aganye okuva mu kasenge mwe baali bamutadde ne batandika okwesikana abasirikale ng'omukulu ono alemedde mu kasenge kano. Kyokka abakulu ba poliisi baalemerako ne bategeeza nti SOBI ono alina okuteekebwa mu maaso g'abamawulire. Bwe batyo ne bongerako abasirikale abamukwata ne bamuleeta ku mpaka. Obuto bwa SOBI ono kigambibwa nti yakulira mu bitundu okuli Mengo, Kisenyi nga kw'otadde ne Katwe. Era nga kigambibwa nti ono yabeerako ne ku street, naye ng'era okuva obuto musajja mumenyi w'amateeka. Eyali akulira Kampala n'emiriraano Grace Tulyagumanawe yategeeza nti SOBI ono yali alina obubondobo obw'enjawulo obwali butulugunya abantu mu kibuga Kampala, nga bawamba ebitundu ebimu ng'abantu tebamala gasaalimbira nayo. Nga ky'ekiseera bwe baafunira SOBI ono ne bamufuula infoma wa poliisi abayambeeko mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka, nga nabo balowooza nti wano wajja okukyukira afuuka omuntu omulungi. Kino kyongera okukakasa SOBI bye yayogera bwe baali nga bamukutte. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kino kyongera okukakasa SOBI bye yayogera bwe baali nga bamukutte, bwe yategeeza nti akulira ekitongole kya CID Edward Ochom. Era nga wano we yategeereza nti Grace Tulyagumanawe yali amuyinako obukyayi olw'okubeera nti ye SOBI akolagana ne Ochom. SOBI ono ebiseera ebisinga obungi yali avuga Toyota Corona abangi gye bayita kibina nga yali ya Daka Green, nga yonna baagitintinga endabirwamu teekako n'okubeera nga number plates zaayo zaali nga azikyusa buli kadde. Kino kyaleetera abantu abasinga obungi okubeera nga balowooza nti mmotoka zaakyusa naye nga mazima yali akyusa number plates za mmotoka zokka. Okusinziira ku poliisi bagamba nti obumu ku bukodyo SOBI bwe yali akozesa kwe kozesa obwana obuto obwakettanga ewali emaali bano ne bajja ne banyakula. Era SOBI ono yakozesanga abakyala okubeera nga baketta abaami abalinamu ku ssente, kulunga bwe bategeeza SOBI ne basajja be ne bajja ne bazibba. Poliisi egamba nti bano baakubanga abantu ebikondo oluusi nga bakozesa obutayimbwa ne babatwalako ebintu byabwe. Era ng'ebitundu SOBI mwe yasinganga okukolera kwe kuli Nakivubo, Katwe, Baspaaka, Nankulabye, amabaala amanene mu kibuga teekako ne ku zibbiiki. Tulyagumanawe yategeeza nti bwe baakwata SOBI ono baakola okunoonyereza ne basanga amasimu ewuwe, obusaale, batyuni ssaako n'empingo za poliisi, waleti 16, obusawo, obwambe ssaako n'obutayimbwa. Ebirala bye baasanga mu nnyumba ya SOBI mwe mwali binoculars, kamera, teekako n'enkofiira eyali efaanana ab'ebyokwerinda ze bambala. Ng'ebyo bamaze okubifuna mu nnyumba ya SOBI, SOBI ono yakwatibwa n'atwalibwa ku kkooti y'oku Buganda Road maaso g'omulamuzi Francis Dawa Matenga ne bamusomera omusango gw'obubbi n'agwegaana era n'asaba bbeeru kkooti n'egimuwa. Obubbi bungi nnyo mu kibuga obwakolebwa naddala okumenya Forex Bureau
Wabula bukyasinze okujjukirwa nga kigambibwa nti tewannabeerawo obubbi bulala bwefaananyiriza obwo mu kibuga Kampala y'engeri gye babbamu Liyodi Forex Bureau. Nti emyaka mingi giyiseewo naye abasuubuzi ssaako n'abavuzi ba bodaboda ku Luumu Street bakyayogera ku bubbi obwo SOBI bwe yakulembera. Tikali akabondo k'abasajja 7 nga bakulembeddwa SOBI ono ne bayingira mu Forex Bureau eno ne babbayo ssente ezaali empitirivu. Wabula poliisi egenda okutuuka nga bano bafulumyemu. Jim Kato nga muvuzi wa bodaboda yategeeza nti ababbi bano bwe baafuluma Forex Bureau bakwata ssente ne bazisaasaanya mu kkubo ekyaleetera abantu okuziyaayaanira bo ne balinnya emmotoka ne beeyongerayo. Abantu bangi badduka okubeera nga bayaayaana okulonda ku ssente zino. Bamala kuzimalawo ne balyoka bajjukira nti babadde bazibye poliisi eyali egoba ababbi bano. Ng'ennaku z'omwezi 23 April 2012 SOBI ono eyali bodybuilder yakulemberamu akabondo k'ababbi ne balumba Sport Cash Forex Bureau mu Arua Park mu Kampala ne babba obukadde bw'ensimbi za Uganda 200. Ng'era mu bubbi buno bano batta mwana muwala w'emyaka 27 Agnes Birero. Obubbi obugambibwa okubeera nti bwe yasembayo okukola obwa Forex Bureau bwaliwo omwaka gwa 2012 nti bano balumba Forex Bureau ku Majestic Plaza ne babba obukadde bw'ensimbi obuwerera ddala 9. Poliisi oluvannyuma bwe yafuna amawulire okuva mu Crime Intelligence Department, abasirikale ku Kampala Central Police Station bakola operation ku Riamu Street okuliraana Katumwa Sports Center bakwate SOBI. Abasirikale bano nga bakulembeddwamu OC wa CPS, SOBI ono baamusanga ayimiridde okuliraana DFCU Bank bwe batyo ne bamukwata. Abasirikale beeyongera okukola okunoonyereza banne be yali nabo mu katundu ako era okukakana ne bakwata Ivan Mugerwa ng'ono yali waggulu ku kizimbe ng'era ayina emmundu. Mr. James Ruhweze yali Kampala Central Police Station Commander yategeeza nti enfunda nnyingi nnyo SOBI ono baalemererwanga okumukwata olwokubanga yali ayina netiwaaka ennene abaamutegeezangako buli poliisi bwe yatuukanga mu kifo yabeeranga yeekwese. Ruhwereza yategeeza nti ne ku mulundi guno bateebereza SOBI ono ne munne baali balina kasitoma gwe bagumiise ku DFCU Bank ku Riamu Street okubeera nga bamubba. Mu kaseera bwe baamukwatira, Senkumbi yategeeza nti SOBI ono baali bamutaddeko emisango emipya 10 omwali ogw'obutemu, obubbi obwa nnaggomora ssaako n'emirala. Obumu ku bubondo bw'ababbi poliisi bwerudde nga yeezooba nabwo buli mwaka Bukoola Crew nga kano kamanyikiddwa okubeera nga kakolera mu Kisenyi, Kinyolo, ng'okusingira ddala bano babba spare parts wa mmotoka. Era bano babeera n'abaana okutandikira ddala ku myezi 6 be batendeka okukola omulimu guno. Waliwo akabondo ka Naggulu Arrow Boys nga kigambibwa nti okusingira ddala kalimu bavubuka okuva e Naggulu nga batigomya abantu mu division ey'e Nakawanga okusingira ddala bano babba abantu ba bulijjo abatambuza ebigere ku railway line okuliraana Spear Motors ng'oluusi bagendera ddala paka ekitintale n'eruzira nga bano babeera n'amajambiya ssaako n'ebisa ebirala. Akabinja akalala poliisi yategeeza nti ke kabijambiya nga bano baali bakolera Nankulabye ng'enkambi yaabwe enkulu yali mu Kiyaaye tubula ng'okusingira ddala ebikwekweto byabwe basinga bikolera Wandegeya ssaako ne Namuŋŋoona nga bano bakozesa obutayimbwa ssaako n'obuso bwe bakozesa okuyingira ennyumba z'abantu. Akabinja akalala ke bayita SOBI kano kaali kakolera mu bitundu by'e Nateete ssaako ne Lugogo ng'era akabinja kano okusingira ddala kalimu abavubuka ab'amaanyi ng'ebikwekweto byabwe baba babikola batambulira mu V ng'omuntu gwe baba bagenda okubba bw'aba alina gw'ategeddeko mu kudduka abalala bamukwata. Waliwo akabinja ka Kifeesi poliisi yategeeza nti bano baali bakolera Kinyolo Katwe ng'era enkambi yaabwe enkulu okusinga yali mu kitundu ekya Musoke zooni nga bano balina abaana bali wakati w'emyaka 13 ne 18 ng'era okusinga bano banyakula busawo bw'abakyala ssaako ne zinnekelesi nga mulimu n'emisango egy'obutemu. Waliwo akabondo k'aba Bad Life nga kano kaali kasinga kukolera mu bitundu ebya Wandegeya, Mulago ssaako ne Makerere wabula ng'enkambi yaabwe ennene gye basinziira ye mu Katanga. Waliwo akabondo k'aba Cheap Stores poliisi yategeeza nti okusinga kano kalimu bakyala nga basinga nnyo okutunuulira abasuubuzi b'omu kikubo ssaako ne mu Owino nga bano bakolera ku nguudo za Kampala ez'enjawulo nga bakolera ne mu taxi ssaako ne bus park. Nti bano baasalawo kwetuuma ba Cheap Stores olw'ensonga nti baali bakolera okuliraana amasitowa mu kikuubo era nga baali bakolagana n'abasajja ab'amaanyi abajjanga okubanunula singa babeera nga bakwatiddwa. Waliwo akabinja ka B13 nti bano baali bakolera mu bitundu ebya Lusaze, Bulange ssaako ne Lungujja nga bamenya amayumba ne babba abantu.
waliwo bipande ekkulu nga bano baali basinga kukolera ku Clock Tower, teekako n'ebitundu ebiriraanye Railway Station, Kibuye Queens we teekako ne mu Ndeeba. Akabondo akalala ke ka Lukanga, okusinga kano kaalimu abaaliko abakubi b'ebikonde ng'era basinga kukolera mu bitundu ebya Zana, Namasuba, Kajjansi, Najjanankumbi, Seguku teekako ne Kitende, ng'ebiseera ebisinga obungi emisana bano babeera mu zijiimu nga bali mu kusitula obuzito. Waliwo akabondo ka Baboon, bano okusingira ddala baali mu kitundu ekya Kasubi nga bakolagana bulungi nnyo n'akabondo k'Ababijambiya ne batulugunya abantu b'Enankulabye. Waliwo akabondo k'Abakisolo Boys, kano ke kasinga okukoleranga mu bitundu eby'Ebwayise, Kawempe teekako ne Northern Bypass, nga bano basobya ku bakyala teekako n'okutta abantu abatali bamu. Bano bo batera kukozesa biyinja binene bye bakuba ku nzigi z'abantu olwo ne bayingira ne banyaga. Poliisi yategeeza nti waliwo n'obubondo obulala bungi nnyo obutulugunya bannakampala, nga muno mwe muli ke bayita Ekomongo ssaako ne Nato. Mu kitundu ekiddako tugenda kulaba safe houses SOBI ono ze yali akulembera n'abamu ku bantu be yatulugunyizaayo.